Omanyi wezuulanga sometime. Yeah. Nze nali namanyira kusanyusa abantu ne basasula kyebyo byenamanyira byensobola naye kati bw'oŋŋamba nti nyimirire wali ninda omugagga gye mubuuze bulungi I can introduce but not too much. Yeah, I can introduce. Hello, how are you, my boss? Where are you coming from? Are you okay? Can you sit here? What do you want today? We have this and this. Now, what do you want? And then he said that you bring for me first juice, okay? I can understand. So when natuula awo ne mbiraba ne ŋŋamba oluzungu lubulamu lulinga lwa babangale lwa bano bakale wale ati ngenda okuwulira bagambye nti batwale kata ne tugenda ne tukola interview awo ewa Emirates flight Emirates catering nga ngenze mu TDC koza bisiyani ngera nsibye omutima nga ne interview yasooka nagiyita nga tusakaze assessment bagita assessment oba nfuna nengenda nga ndi so confidence nga nsibye ekifendalo nga visa ebulako wiikyezi mwana gwe natoba n'omukazi nze nkuze kutuuka wano mbeera ku laptop naye omwana yanteeka ku laptop kagango nze agenze ku kidisi dale ekyali wali yali mbirigo bubuuzo bwa P1B naye tusabumiti we wali obuzibu kati nasooka n'enkola nga bawugaba percentage kati mu kugaba percent ng'olina kufuna 60 okudda waggulu ndaba wenfuna 55 ate endala ne submitting nga neerabidde nti bw'omala osubmittinga nkitegeera kati awali eyo nenjigwa flat naye yanumayo gundi nalwala n'okulwala ne email yange nengisangula kuba eyo kampuni ogiraba ala eyina keya buli kadde erinnyisa eddaala nali njagadde era nga bansiimye olwa height yange enjogera yange obulungi bwange smile. You know, when you are on the job, you have to smile. Ne woba enjala ekuluma tonyiga balisi baana bannyoko mbo baba nakusonyiwa Dubai oba mulimo gwonna you have to be smile no smiling. Ngamba what is the problem? Nene ngamba ekyetereka bakamba kya kyaterekera Mungu yali waggulu nze nasooka olinnya ennyonyi tomanyi kiki empitamu mu famire nze nasooka olinnya ennyonyi mu famire ye wammwe gwe weke yasooka okulinnya ennyonyi nasooka olinnya ennyonyi naye nga kiva wano ku ntobo y'omutima nyina ennaku Adija nyina ennaku nvudde wala nze nasooka ntunda butula buno bukatunkuma nga nyingidde Kampala najja bwogu nentemba ennyaanya nenva mu nnyaanya nentunga engatto nenva mu kutunga engatto nenzija nensuubula mu owino ng'era mbakuba omuziki by the way kyaleeta ab'omuowino bonna okunjagala dance vibe yange ate abaŋŋamba nga bennyini tijangu tukisoobulamu be badda ku live ne bankalakata kintu ekyo kyannuma baamala ne banneefuulira naye Mukama naŋŋamba guma eŋŋamba nja kirowoozaako bwe nali nkirowooza ntunde piki ntundeko emu nkole eyo botiiki kuba baali bambaliddemu nga biri miliyoni nga 7 ate n'okozesa obukadde 16 ogenda e Dubai kyekyannuma we natuukayo neŋŋamba kati singa botiiki yange ekola ki empanga ate sisasula na visa kuba yamunjagala nga nkyali bubi naye sitegedde tayimu y'omukyalo ono we yafunira olubuto n'ebbanga ly'omaze ku kyeyo ndaba nga tebikwatagana Madubala yagenda okunkubira essimu yankubira mu Gwokuna naŋŋamba okimanyi ndi lubuto mu Gwokuna naŋŋamba kimanyi ndi lubuto kati singa ategeera nti wakomyewo kyogamba nti omukyala takimanyi nti wakomyewo Madubala namukubira nno ndi naku airport nga maze okukubira Kayanja Kaluvini Kayanja essimu ajjako nzije mukubidde
awoza ngenda kunona simanyi biki ate bwadde eri ankalakata bukalakasi okitegeera abantu bwe batyo sometime batulaga nti batwagala ate bwadde eri ne batukalakata. Abalungi abali ku HK Media amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo okutuusaako ebyo byeyagala okulaba. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okutusupportinga, mwena abasubscribing nti thank you so much. Mwena abatulabira yonna gye mutulabira tweyanza nnyo tweyanzege. Tuli proud sponsored by Speed Express Tours and Travels, company ekakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Bagala naffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi. Banaffe aba Herbal Choices Pharmacy bakafulumu kujjanjaba endwadde. Gwe wenna ayina obulwadde abaami abagala okwongera ku size babakolako bulambalamba ate nga babeerawo South Africa. Mpozi ate ngenda kusembyayo omwami musaalo ng'olukwatanga musawo omusawo onaakola agamba nti omala kulabako n'olyoka osasula. Olunaku olwaleero ndi ne muganda wange Madubala Calvin Kayanja wangamba mukime luli ku airport naye saasobola mukima, so nsazeewo mbeere nga muleetako ku show abeere nga atunyunyulako ku bulamu bwe obwekyeyo bwamuyisa butya. Sanyisa okulaba nange okusanga mukwano nga weewombeese bizibu byereere mbeera kale mbeera etukwatako sometime n'olyanga omutima kuli munyiike naye nga oba tolina kyakkola munange Allah yagera kubeera Allah tagera kibi. Oli oti amanya gamatufu gwani? Amanya bampita Musuuza Juma. Neddira Kobe. Banzaala Masaka Kalungu. Abe Masaka nga tebalemererwa kibuga. No, mu buli kintu kyonna kyokola manya mubeera mu challenges. So ate era tolina kugira kulemererwa, as in never give up. Mu bulamu bw'ensi tusanga challenge z'amaanyi anaddala ffe abali mu kamera. Oba nfuna nti onajja gamba kino nagambe kino Madubala boti naye naawe obeerako ne decision nogamba way to go back home. Ng'olaba wali tewakyali kiddako. Era neebaza abantu bonna bambi abambeereddewo omwaka gumu n'ekitundu nga sirina ekikumi kyonna kyenkutte mu nsawo naye ku lwa Allah ne banyamba kulwalira tiimu America bonna baganda bange JB Beauty Saloon yawo mu Dubai, coffee barista, Ryan barista, nansomesa coffee oyo ne mukwata. Wamukwata omulimu gwakulemera ku kyofuna. Nga buli wagenda mu Roast Coffee Academy. Nga buli wogenda ofuna omulimu wabeerawo commission. Wofuna commission ate visa eba eweddeko. Ati wali tobimanyi. Mu Dubai teriyo mirimu gya commission. Gye giri towakana. Commission bana Uganda be baleese ekintu kya commission eri. Abaana abakaabya Amaziga olwa commission balinga mutwala ate nkakaso ku mutwalo ogwo omu ku boye gwe. Kati awo wenkugambira nti Dubai teriyo mulimu gwa commission nti ate gyegiri wagufuna bwe wamuwaayo. Yali agenda kuba passport yange nze saaga bagundi. Ati kugambya Dubai teriyo mulimu gwa commission nti gyeguli gwe waguwaayo wagufuna. Nedda. So nembeerawo mu mbeera ey'okunyigirizibwa nga bw'olaba embeera za mukadde wange bwe ate nze nga ekyanjija wano okukolerera mukadde wange abeere bulungi nange mbeere bulungi. Naye we natuuka eyo munnange nensooka nendwalamu abaana ne banziruukirira we nalwala nempona mbeera ya AC eba esobola okukuba nempona. Musajja oyo kale Nuuhu maama wange n'alwala bambi n'avaayo n'amujjanjaba yadde tannawona naye kale Nuuhu weebale nnyo muganda wange. Ate ondaba kwebaza abantu wagenda otya Dubai? Wafuna otya ekirowoozo ki? Wali okola ki nga tonnagenda Dubai? Nali nga ntembeya nga nga ndi dansa nga nkola ne comedy. Byali bifuna? Byali bifuna olw'ensonga nagenda nga awantu oba ku mikolo kati olaba oyo katumwa ntuula nga sinnagenda twali tuguddeyo nga tugenda kukola babiri nga tubifulumya abagole naye naŋŋamba Madubala obanga osaze ogenda onoonya ekisinga naye nagenda otuuka eri nendaba nga ate ali eno akikuba kyampisa bubi nnyo. Mugamba ne muganda nkomawo ekitegeera. So nembeerawo mu bulamu obw'okunyigirizibwa naye ng'engatto kuba nali nguze boda zange 2 nga bwe mala otunda engatto zange nga mbayisaamu boda ng'emu omwana yagivuga ng'endala nze njevugira nga ngenda mu kibuga osuubula engatto nga sikyasasula na boda kulinnya boda nga gyo yennyini gye nteekamu amafuta ne ngenda n'ensuubula
nenkomawo nemboozayo zaako nengenda nenkola ng'abantu banjagala era bakyanjagala oluuso nga nakomewo era bambuuza twawule tumanyi wakola edduuka ly'engatto nga wabula ositegeera so singa nali nabbaawo banga nakola ekikolobero babadde tebanyaniriza nga bwe banyaniriza era wonkubiridde simu awe mbadde ntudde mukyala abadde ampise kumpa kamere Madubala tusafa njala nga wendi wa hoteli awo bamuyita Shakira awo ekisaasi so natuuka e Dubai obulamu bwasooka ne bukalubamu olw'ensonga nze maama nze taata nze ndikaana kambaata era oli waŋŋamba nti kubirako muganda wo simumanyi kubirako kojja bakuzaala weka gye bali naye namanya ennaku yange nemmanya nti nnaku hasolinga naye ne family ekintu kikulu family ekintu kikulu naye ate nabo tebali bulungi ya mubamu omuntu gw'ogamba nti akangu neesigama eno nga naye tomulaba tayimiridde oba onfuna so bulamu bw'ensi n'osalawo gwe kennyini obeere kaana kambata weerandize wekka naye ate mu kulanda kwennyini era mubeeramu enkokola challenges nti omutima gujja ne kugamba Allah n'akugamba genda okyuse ku bulamu mu kugenda eri era okyawangayo challenge si buli omuntu akwagaliza addi gy'obeere bulungi mulimu naawe abatakwagala kulaba ng'oli mu kamera oli bulungi waliwo abakulaba ne bagamba nze abo tebankwatako tebatukwatako abo yes naye babamu mbulamu so tojajinga muntu mboyo alemererwa atya ku connection zalina bangi babyogedde alemererwa atya bamuyambe bakoze eki naye nze kankubuulire mu bulamu bw'ensi eno kamera mugikozese bulungi kamera eyinza okukusuula eyinza okukwambusa olina weekutuusiza nabuulira abantu nti no kamera mugikozese bulungi gwe olina weekutuusiza erina wentuusiza naye ate erina ne challenge zendazeeko nga bibiri kiriwo ekisinga kyentuusizaako oba okitegeera kyentuusizaako kubanga TikTok eyo nga tennajja twalinga ku Facebook naye we yadda munange ne tusobola okubuuminga ebitone byaffe ne twezuula mu kwezuula abamu ne bagenda mu nsi endala abalala ne basigalamu wano bamiki basigalawo batomudi basigalawo bayashino bonna ne mbalekawo nenkolaki bayiga ne mbalekawo ne ŋŋenda newe natuuka eri ate ne baŋŋamba Madubala wasudde ate obadde olina beera wano nti be bakubonyaabonya obwongo olemererwa okunoonya omulimu n'otandika okujulirira ebye Uganda noonya emirimu nga nsuula ne CV nze ne email nali sizimanyi nagigira Dubai nti oteekako CV oba onfuna nenziyigira eyo naye ngenda otuuka eri ekyammalamu amaanyi kiri ekintu eki omuntu ataakuleeta yennyini kugenda ng'ayokera bigambo nti oyo tanoonya mirimu okitegeera naye ng'okeera ku makya n'ogenda n'onoonya emirimu w'ogifunye interview n'oziyita ne bakusaba commission ate nga tomulina oba onfuna so mu bulamu bw'ensi nenja kugamba tubeerawo ku bwa Katonda obulamu obwange Dubai abadde Katonda mulimu walekawo otya boda kubanga oŋŋambye walina boda 2 ng'ate otunda n'engatto n'olowooza kulekawo boda zaate ogenda obakane n'ekyeyo kubanga wazitunda nazitunda wazitunda ezo sente ze zakutwala ku kyeyo zantwala omusajja ali awo ku office ze NUP mukwano gwange bamuyita Jime accessories atunda mobile money motivational speaker ali awo naye naye amanja naye yaŋŋambye komawo tofiire eyo komawo obulamu bwe buki bwe bugagga ninga manja sente meka okugenda ku kyeyo milioni zalinga 16 sijja kulinda onasonyiwa okuseka wakozesa milioni 16 milioni 16 okugenda e Dubai bwe mbalamu ani yakutwala e Dubai wetwala passport yennyini yali yambirigo okugifuna yali mbirigo etya nasoka n'empaya 5 ate ngenda okuwulira nga tobimanyi ate ngenda okuwulira mbw ate ogenda ey'ataano basoka ne baŋŋamba ey'ataano efulumirawo esegeera kati ngenda okuddayo baŋŋamba efulumirawo teba y'ataano yongeramu emitwalo aga 3 okukakana nga miliyoni egudde
ya passport. Alhamdulillah nenjifuna. Mungu najimpa nenjifuna. Mukujifuna netutandika jime nangobera ku bintu nga pichi ziri wazikutte nga bwampaka sente nga picha zirina bwampaka sente nga zirina so omusajja oyo bambi yanwanirako esege nejjebi yennyini obutanswaza n'agamba nti Madubala jangu ogezeseeko omukisa gwo naye miliyoni 16 nga zikutwalawo e Dubai tola nti bakubanyo zikutwala sigamba nti banzibe ebintu bye nakozesanga tujukira nagula tiketi eyasooka neefa era ne Mukudda naguze tiketi neefa ekyeyo nga kiganye kitegeera kwegamba ebintu bibeera mu gozilini nogamba naye kiki lwaki bibouncing oli ne bakusondera miliyoni 5-6 n'ogenda okulaba zibouncing ku live oli najja n'akubawo ekigambo oyo Madubala mumusondera sente naye state agent wa Museveni okitegeera mugagga mulaba akanyiriro naye nga ddala oli state agent nze byo sibimanyi nabbimanya mumusondera sente agenda kuddamba kazi omanye ebikazi byalina oba onfuna kati oli abadde akuwadde sente asooka neyekuba Madubala wange gwe mpadde sente teri kintu kisinze kungira nga bantu bakubira abantu ku live nga tomumanyi abantu abamu tebatumanyi just a post n'akulaba bulabi naye nga takumanyi tudde ku bulamu bw'obwekyeyo tuse mu Dubai oyingidde mu Dubai watuukirawa lindako njagala ontwala empola omaze ofuna passport tiketi yesoose eganye ogezezaako ey'okubiri wagendanga ku kyeyo ogenze kulaba ni ng'olinayo omuntu nayinayo mukwano gwange era faani wange yeyantwala yali faani wo ng'akufolowinga ng'anyumirwa nnyo byenkola nanga Madubala jangu okyuse ku bulamu era nga buli wembeera live ajja nampayo diramu bibiri nga nkyalina wano nangamba zikubeeremu ekitegeera so oyo omusajja sirina nakyemugamba Jebbi Beauty Saloon mu Dubai sirina ebyaddala kyaganye buganyi neŋŋamba kankole ki sisobola lwaki teyakuwa omulimu gw'okusala enviiri oba akwagalanya saluni ya nviiri ayina saluni ya nviiri era nga naye yali asaba singa omulimu guba guzze ng'asobola okugugula okay so kati otuse mu Dubai osinkanye faani wo byali biti okuvaawo sinkanye faani wange nga bwomanyi nti wakajja bino bye batutijjisa madu waffe kitegeera basooka ne bajja buserufu video biki kati wayitawo emyezi nga 8 awo myezi 8 lindako visa afuna ya myezi emeka visa nakugira ku yesatu eyesatu wali tokimanyi nti eggwako oyogera ku myezi 8 eyesatu yaggwako ng'era sinagufuna nga nsoma balista ekitegeera balista bamusomera emyezi 3 namusomera emyezi 5 ng'olwawo kwata balista bamusomera omwezi gumu nedda baaba sebo balista is the process things bintu bya process zegwagamba nabeerako e Dubai byonna byongamba nabikolako it is a process balista twamusomera omwezi gumu kubanga buli lunaku wabawo ekipya ekizuuka mu kofi oyo gwolaba si buli gamba nti onakuba nga bano bagamba nze nagendako ku interview omusajja nangamba kuba eŋŋamiya nga ebuuka mu bbanga nga bwemala bweddawo bweti ne mubuuza eyo ŋŋenda gikuba ntya nze nasoma kutabula kacyayi ebyo bya art sibitegeera kacyayi katabula oti olina okatabula ng'oteekako obumuli obwo namugamba obumuli bwombumanyi naye neŋŋamiya simanye yeweseemu ezina ebuukabuuka sigitegeera oba onfuna kwegamba batulemesa interview omuntu n'omugamba mbukuba omwana omukazi ng'akutte omwana ku kyayi kwennyini kakopo kiba kyekijja so abantu abo batukozesa interview nabo baboola baagala kala zaabwe kyoyagala okugamba mu Dubai abantu bonna abakolayo bakala zaabwe ffe nga twabeerayo ne tufuna emirimu nedda si bwengaddugavu naye sometime abamu si bonna nti abamu tonzija ku mulamwa visa eyiyo ya myezi 3 wakola visa kingi mami Fati wakago kaliyoni mu Dubai mukyalo oyo bambi mwebaza kati olwongo obukadde 16 nga kwokola kuba mpulira oyogera abantu ab'enjawulo balinga be baabikukolera kati buli ludda wabbu kugamba esente zaggwawo mu ngeri gye saategeera oba onfuna kati ntuuka wali mami Fati ajja ku live yange ngamba naye Madubala
kale wabeeranga ku street ze Kampala nga tukwaka nga weekolera byo nga tolina musabirizi. Tolaba nti be baakumalamu amaanyi. Lwaki baali bakutendera ebye Uganda ng'otuuse Dubai? Nangamba jangu ngenda kuteera mu visa onoonye omulimu. Kati obukadde 16 buno bwalagawa kuba bw'ogamba nti Mami Fati ate yagamba jangu ngenda kuteera mu visa kitegeeza ye yabikolako. Si Mami Fati yabikolako, Jebbi ye yabikolako. So kati obukadde 16 buno bwo buliwa? Sente zimu zasooka na kusaasaanira wano nga nkyalina wano wennyini. Zitya? Kubanga mu kugoba ku bintu ebyo twatuka ekiseera nga transport yennyini onagamba Jebbi yaŋŋambanga jangu emakindye kati nazze n'ogenda n'omugamba n'akubululiramu bw'ogenda otandika ekintu nti ebintu byeri byakuyiriba nze nga manyi kuyiriba kweno okitegeera nga manyi kuyiriba kweno naye we natuuka eri natuukira mu bed space mwana gwe waggulu waliyo omuntu wansi waliyo omuntu omuyaye nanteeka wakati muko wakati buba busatu waggulu wenyeenya wansi wakala nga nze sirina yadde akenyeenya neŋŋamba naye yalabbi mbeera kyeno gyontaddemu nekitegeera nga tolina yadde akenyeenya wali ogenderedde kunyeenya n'abo abantu basooka funa mirimu oluvannyuma ne batandika okwenyeenya bikuba ebisiraani naddala nga kyoyagala tonnakifuna olimba just eyo ndowoozayo olina otereza obwongo bwo totambuliraku ebyo ebintu Madubala tokidda namu bikuba egundi kati kankubuulire ffe twanoonya emirimu mu Dubai nga naffe tusulwa nga bw'osula ffe tolowooza tetwabonaabonako Dubai nze njinyumiza abaana ensonga lwaki najjawo neno show nga nnyumiza abaana Dubai nga mbawa experience yange nze okugenda mu Dubai nange nagenda ebyange tebyali byangu naye kati nzuno ndi kigozi nabeerayo ate nenvaayo twasulanga naffe mu bed space nga ggwe era nga tusula wakati era nga nsi bakalakata agulu bakalakata emirimu ne tugifuna kati kikyogamba mbuna ate bikuba ebisiraani buli bwe bulamu eri bwe butambule oba ovudde ku bye Uganda ngoze ku bya Dubai otuuseyo abantu benyeenya ne tubeeraawo ositegeera omwana jasiga owulira butanda nga bwenyeenya towulira muntu ayogera nga bw'obimanyi so ekyo nemala nenkimanyiira nti niwe baba aleese ne balinnya akatanda kaabwe kibeera ize eyo embeera nengiyitamu kati gwe obutenyeenya muli eri tewafuna kinyegenyegeno gaako ofuneyo omukyala baŋŋamba enziku nnyingi nnyo kamunkuunye mungi nensooka nembirya ewa nembivaako kuba nkyali mwana muto n'obirya ewa nembirya ewa kuba nkyali mwana muto I'm 23 years. Yeah. 23 you're still young. Yeah, I cannot be like omuntu alabi omanyi sometime sente bwozifuna zikuleetera okukola ebintu byotandikoze nti omuntu omu wafuna sente agamba kangende nkole kino naye nga sente tetuleeteranga okwawukana sente tetuleeteranga okukyawa abantu kubanga sente kale kati oli mu bed space eno wansi bavuga waggulu bivuga oli wakati oli awo wekka okuva awo kyekyaddawo abaana batandika okuŋŋamba Madubala nga tetukulaba bw'oyingiza toli ku kasabuuni ekitegeera ne mugamba mukwano nzi musajja mugumu ya kuba nze mbadde mbakazi e Uganda mbadde mbakazi mbalabye ekikane kati oba tokyalina kyonnimba nkyono omukazi ali bwati ono ali bwati ono awoma bwati bonna mbalabyeko ebikane ebikaso nembeerawo neŋŋamba naye kyekiddako ku mbeera eno ey'okunyeenya obutaana nga ze sebwenyeenya bwe bakutwala e Dubai nga bakutwala nti ogenda Bulaaya walowooza nti kiki kyogenda okusanga first impression ye y'okulaba bed space walowooza nti kikyozaako nze nagenda mmanyi bantwala mu buliri bugazi bantwala mu mbeera okitegeera naye we natuuka wali nembeera mu kafunda nti ninga omulambo ogufudde amazzi mu katanda bwe nti neŋŋamba ya Rabbi kati wano ye duniya njitandise duniya nensiba lo nenesiba ekinywa nensala lakazaali ezo olunaku lwe natuuka lakabiri nempanika omukono gwange wakati neneeyira omunnyu nenesangulako byonna nempanika omukono gwange ogwa left nemugamba ayi Allah tunuulira maama wange embeera mwali onsaasire
nsobola omulabirira kuba nze kati ka kibiriiti buli wentunuulira maama wange embeera mwali nga nakati Mungu akyanyambye akyaliwo mpulira amaziga gampita mpulira amaziga gampitamu kuba maama mbeereddewo maama ye buli kimu maama yejjana maama yensonga lwaki ndi bwe nti kuba maama wakuvaako maama wakuvaamu oba tolina muntu gw'osigaza bataata batulekawo nakulekawo n'obonaabona naye kati okuyimirirawo ne bwendi kati nyimiriddewo ku ssaala za maama nyimiriddewo ku bwagala kwa maama wange tosobola kuŋŋamba mukazi nga maama wange waali maama waali luddawo maama ali Masaka akola mulimu ki maama maama takyakola yalwala TB ali wansi abeerawo atya ku mbeera y'okulima wenfunayo ebiri oba esatu musindikirayo ng'agula akawunga gwe mwana wekka maama wo gwalina nze kaatanywa mwenga talina byenkozesa naye abasigadde banywi banjaga baavaako so nze wankubira amanya basuwa ddiiru naye we mukugamba nti nedda ate kiba kinnuma maama okunkubira n'atafuna kintu kyonna mwana gwe nkaabya amaziga kaabya amaziga ku Dubai natunda ebintu byange nentunda buli esepiki ebita ekikopo byonna nebyemalako yadde suuka nkomyewo sigirina baseka twakulabanga ate obulamu bwe tulimu bwa social media obulamu bwe tulimu bwa social media nentuuka okwewola ewa nazaala ssente azaala mukazi wange olina omukyala Madubala nina omukyala abaana babiri awo ebukota awo that is so amazing omukyala oyo nakati ali lubuto ate olubuto yalufunye ddi ku myaka gy'omaze ku kyeyo abaana babiri mbala n'oyo ali mu lubuto olimba naawe yeah omukyala obadde obeera naye ku kyeyo nedda kati omukyala olubuto yaluze omaze ebbanga ki ku kyeyo tegunnawera mwaka I think naye omazeeyo emyezi emeka kuba wayogedde ku myezi 8 nemuleka n'olubuto naye yali tayagala ŋŋende neŋŋenda namukubira essimu nga ntuuse naŋŋamba naye daddi onkoze bubi okundeka nga ndi bwe nti mwene embeera nazaala yennyini n'akwata ssente ne bazimpola ez'ekibiina nange Madubala onconfusinga oŋŋambye wayina Boda 2 ng'olina n'engatto n'otunda Boda ate Nyazaala naye n'akuwa ssente ate Mami Fati naye n'akuwa ssente Mami Fati yazimpa ntuuse Dubai kati ssente zakutwala e Dubai zo zeziriwa Boda wazitunda ssente mmeka zaali nkadde era temwali nnyo ssente obukadde 16 bwonna bwalagawa mu lugendo zaali nkadde olugendo lwotamazeemu yadde n'emyezi 8 nti mutwalo kwegamba oba obusente ogenda ogattagatta okitegeera sikitegeera omuntu okukozesa obukadde 16 Nyazaalawo n'atuuka n'okwewola mu kibiina ezo zonna ssente ne zigenda ku kyeyo ne zitadda wange yanneeyimirira n'agamba awo mu kinubbi awo n'agamba mumuwe agenda akole ne bampa neŋŋenda kubanga nali nga nterekayo mutwalo nga tulimu abantu 12 okitegeera nga buli wiiki buli mwezi buli omu afuna akakadde kamu emitwalo aga nga mu mwezi tutereka emitwalo 10 omwezi nga buli omu afuna kakadde kamu mu emitwalo aga nga tuli abantu 12 nga nze omusajja alimu ate nakiyingira lwakuba nti mukyala wange yaŋŋamba nti tusevinga akasente naye
ku myaka gye ndiko emito ndabye ensi kyeki. Waliwo n'omuntu mulina mu ssimu yange alaga eno ku WhatsApp nti anjagala ne bwadde eri ng'akuba ngazza wansi naye nga mulina naye saagala simulaga nti oba mulaba naye yakuba n'alaga embeera embi n'akola kya. Waliwo ne bamukyaza Abamerika n'abagamba oyo Madubala biki asobola okukola waati nemugamba naye natunula bwenti neŋŋamba omutima ne guŋŋamba kiraka Allah ye yali aŋŋamba nti naye okukuze kutuuka awo obaddewo oba ebigambo by'abantu bye bikukuziza otuuka ebyo byesonyiwe birabe bulabe abo mu bulamu bakola ki babaamu ate ng'oyagala okule olina okufuna ezo challenge Twakomye ku kazimbe ng'oyingidde mu bed space. Wali osula ku kizimbe ki? Nali nsula ku Almadina. Mu Fringe Moral. Kachala market. Kachala market eri eno ku Naive. Kati woba ova eri ku Jemeira otuuka wano Banias bw'oba ova eri mu metro ng'ovaamu mu metro eya Banias ofuluma n'oyitiramu eno exit 2 n'oyambuka eyo Kachala market. So embeera awo muceere enkoko. Wali ogenze kulya matooke? Nedda. Muceere enkoko ne gufuuka omuceere enkoko. Biriyaani kamulali ngamba naye bannange Allah lwaki tompa omulimo ngenda. Nina we nagenda nensanga nga bakolezezza oluliira ku TikTok ne bagamba oyo yagobesezza ekyala oyo katisi simanyi ye katisi biki ne mutunuulira bwe nti naye abantu baŋŋamba olaba Madubala omuntu yenna akanyugira enkonyogo z'ebigambo aba alina kyayagala okusuuza so gwe bw'omuddamu atojja kuba. Ate tunagenda ku bantu abakuba ku TikTok otuuse mu bed space. Njagala ombuulire ku bulamu awo embeera y'okunoonya omulimu wategeera otya okukola CV ani connection yali etya? CV ezo natuuka waliwo mu bed space omwo waliwo ababeera ne bulaputopu nga baŋŋamba leeta passport yo ne batandika ozitemamu. Ne tutuuka ne tugamba kati eno CV ebulamu ne tukyusa ne tukola endala. Nga CV bakolera zaaki ng'oyagala mulimu ki? Twakolanga warehouse, barista, barista ng'olina kyogumanyiko gwe yali yakagenda? Nali mmanyi. Olede mmanyi. Wasooka kubisoma wano Uganda? Osomako ne ku YouTube. Barista, it's a practical game. It's a practical, but you have to read even on your phone. Basics. But buli kanaku bayiya ebipya. So ne bakola CV barista, cleaner, warehouse, housekeeping is like cleaner bibabi ebimu. Ngezo gundi era bw'ofiirwako emu tosobola eya cleaner n'eya gundi toyina osobola tegaana ezo ze zimu ku ze twesiga ne tugikira tutya n'engikola CV eri nga ndi wano mu mutwe nga ne bwombuza talk about yourself. I can talk about myself. Talk about yourself. Okitegeera. Soko ntookingiremu. Byali bizibu gwe mwana. Interview wakati saawe no tugereesaamu talk about yourself. Byali bizibu mu kusooka kubanga bwe nalinga bawa interview nakolanga bwe nti omusajja natukana ngamba now you are where are you from? Uganda. Uganda, Africa. Too much a problem. Africa too much problem. Too much problem okale wale. Ngamba karas. Usitagera. Naye ekyandeetera okubanga ndi confused. Bali abantu tebamanyi nabo Luzungu. Bali so confuser. Okitegeera. Kubanga yangambanga good. You want to, you know how to do this and this.
It's okay, no problem. I can do this. You have any experience? I'm from there. From Bange. Nkufuna. Go take a country. You are from Freedom City. Yeah, I'm working there from 2019. Almost I have experience of 1 year. Now I can do this and this. I can clean everywhere. I respect my boss. Okay, I'm a person who can understand what's going on the source. Okay, you understand? I understand you. And I come back. What? I did your pardon. How ne binemato Okudda munga bwembizemu. Jukira nakoma P7 sasa manyo nange eruka yao ku bunyama kuwagwa n'engwira ddala flat. Ne muwegendereza amasomero mwe musomera. Marinya bagenda ne batuuma wagwa n'ogenda n'osoma n'ogwira ddala flat ekigo kyennyini. Bonfuna. Munange nga tukola interview. Ezimu zabeeranga za ku botiimu nga wakubira nga weetegeka musajja watu oteekamu essuuti. Dubai kyeta tukozeseza nze natuuka okuba essuuti ng'ogamba nafunye n'omulimu akasajja kano weewola weetegamuko oba olumu n'ogenda ne weewola ogamba munange ate banaalaba batya ekitegeera siga lugonvu nti okubye ekigatto kya 2,000 naye naawe oli mu banno so nga zino zengatte zikola eri ogiraba eri yezikola oba onfuna kati ng'ogula kagatto nga bakuwola essuuti ng'osabula ng'olumba kati mu kutuuka wali be twali tugenze nabo okukola interview bagamba negwe height yo tesaana mu bino bya kirina oli security oba nakye kirala ne sales emugamba do you understand the English I can speak on tell sales do you know how much I can speak how many times you see me I speak English mmanyi kyenyo mwolina okumanya ennaku yo mufuna mpola omanye ennaku yo genda mu kisiimuula okitegeera lwaki wagenda ogenderedde ekisiimuula tosobola kuba weyita toyinza kugaba mmere omanyi weezuulanga sometime ya nze nali namanyira kusanyusa abantu ne basasula kyebyo byenamanyira byensobola naye kati bwongamba nti nyimirire wali ninda omugagga gye mubuuze bulungi I can introduce but not too much. Yeah, I can introduce. Hello, how are you, my boss? Where are you coming from? Are you okay? Can you sit here? What do you want today? We have this and this. Now, what do you want? And then he said that you bring for me first juice. Okay? I can understand. So, when natuula awo nembiraba ne ngamba oluzungu lubulamu lulinga lwa babangale lwa bano bakale wale. Hati ngenda okuwulira bagambye nti batwale kata ne tugenda ne tukola interview awo ewa Emirates flight Emirates catering nga ngenze mu TDC koza bisiyani ngera nsibye omutima nga ne interview yasooka nagiyita nga tusekaze assessment bagita assessment oba nfuna nengenda nga ndi so confidence nga nsibye ekifendalo nga visa ebulako wiikyezi egweko mwana gwe natoba n'omukazi nze nkuze kutuuka wano mbeera ku laptop naye omwana yanteeka ku laptop kagango nze agenze ku kidisi dale ekyali wali yali mbirigo bubuuzo bwa P1B naye tusabumiti we wali obuzibu kati nasooka nenkola nga bawugaba percentage kati mu kugaba percent ng'olina kufuna 60 okudda waggulu ndaba wenfuna 55 ate endala ne submitting nga neerabidde nti bw'omala osubmittinga nkitegeera
kati awali eyo nenjigwa flat naye yanuma yo gundi nalwala n'okulwala ne imero yange nenjisangula kuba eyo kampuni eyo kampuni ogiraba ala eyina keya buli kadde erinnyisa eddaala nali njagadde era nga bansiimye olwa height yange enjogera yange obulungi bwange smile you know when you are on the job you have to smile ne woba enjala ekuluma tonyiga balisi baana bannyoko mbo baba nakusonyiwa Dubai oba mulimo gwonna you have to be smile no smiling ekitegeera so gwe obeera awo nobeera taafu teryagenda kulaba you have to take on smile speak honestly ng'oli humble kubanga oyina kyomwagalako omuntu yenna bw'oba nga oyina kyomwagalako oyina okubeera humble notalaga nnyo nti oli nnyo waggulu ffe batulinnyeeko nosanga akaana eri ne kagenda ne kagamba ono Madubala ali wano gwe mwana gw'embeera gye nafuna mu Dubai wali n'oli omuceere n'ogulya n'oguza mu firiigi ne gwekwata n'ogubugumya n'enkeera bwe bulamu just gwe wali mupya nga tobumanyi bwe bulamu bwebwo wali wamanyira mukazi wa akufumbira ettooke biri tebiri n'ogufumbanga mukalu wali olina okwebuzaako nga tonnagenda nanti ekyo kyetusasooka kugira ate omusajja oyo omuwalabu yatadde natti ku muddugavu nze nakirabye kubanga nyinaako awantu we nagenda okusaba omulimu nga mukwano gwange wakola wennyini naye olaba naye nga yagamba nti teekawo oyo bamugaana ne bamugamba Africa twamaze okansoling twakomye neŋŋamba what is the problem neŋŋamba ekyetereka bagamba katya kyaterekera Mungu oyo ali waggulu nze nasooka olinnya ennyonyi tomanyi ki kyempitamu mu famire nze nasooka olinnya ennyonyi mu famire ye wammwe gwe weka yasooka okulinnya ennyonyi nasooka olinnya ennyonyi kakati munnange bwe natuula awo baana bazze bankolako interview bakola interview buloga be Dubai naye omusajja yaŋŋamba ne Madubala nga weeswaza anko nkwagala nnyo naye waliwo ne gwe basindikira ssente neyeekuba nti tazimanyi omusajja najja nangamba omuyayi yatuteereddewo ennamba eyiyo nabadde manyi nnamba yo nsonyiwe okubuuza ssente wazifunye neŋŋamba eno ye duniya gye tulimu Dubai kale wale be basinga lindako katini ogenda otya mu overstay wentegerera nti ngenze mu overstay nga ndaba buli wengezaako okukaaba buli wengezaako okukuba omulanga nga bakuba ekikono buli wengezaako okukuba omulanga nga si kyekyo si kyenkubuuziza Madubala wagenda otya mu overstay wagenda ne ssente obukadde 16 visa neggwako n'okola endala kati overstay gye waŋŋamba yo wagigendamu otya nze nkugamba 15 nkugamba ezimu nazireka wano wennyini ku bintu bye nakolanga so kati overstay wagituukamu otya kuba oŋŋambye mami Fati yakukyusiza visa ate nze waŋŋamba inbox nti oli mu overstay eyokusatu visa eyokusatu gibeera myezi 9 ate ogambye mukyala waali lubuto wulira njagala onfundire bulungi najja gwakubiri wajja gwakubiri visa wakola ya mwezi gumu neggwako mami Fati n'ateekamu endala kati eyo yaweddeko nenyingira ekitegedde nenyingira kati overstay wagigenzeemu mu gw'omwenda yayo eggwako nga 12 ogw'ekkumi ya mami Fati nga 12 ogw'ekkumi mu October ati noyingira mu overstay mu October kati ne tutuuka ku airport nga njagala fuluma ne bagamba pass out tetukyazigaba musasule fine nawunga tiketi nefa ngamba erabizeemu nga we nali nzija n'ekyo ekigenda mu maaso anti weekuumidde mu buddu bw'endowooza olowooza buli kimu waliwo ekigenda mu maaso olumu ayina kukozesa bwongo
ya olina okukozesa obwongo olina kukozesa bwongo okuteekawo embeera otherwise bba abatatuwagaliza tebagenda kuggwayo mu nsi n'abantu abatatuwagala n'ensitaani mu nsi mwali ayinaayina naye olina okukozesaako ku bwongo si buli kimu buno kyekigenda mu maaso waliwo obuzibu waliwo kyesitegeera ebyo byonna tebiriggwawo gwe tokimanyi kimanyi munnange naye ekisinza okunnuma maama wange kuba nali natalawo bwe nkola mujjanjabe kyekirwadde kyonna addewo fulaati maama agenda akuddawo era naye tugenda mwogerako naye njagala osooka ommalireyo emboozi nga bakwano bo tebannajja bakubidde essimu nange njagala kudduka ngenda mu ddwaliro kyembuuza awo mami Fati akoledde visa noddamu era nonoonya omulimu era negubula nga n'Abamerika bagambye komishoni waali Abamerika be baani kuliko Ziijaabu oyo omukyala bannange Ziijaabu omunoonyekawo ku TikTok ba TikToka ya kuliko Chairman LC Taliki kuliko no saagala obamenye njagala ombuulira Abamerika be baani ba TikToka bakolanga baani kibiina kinunula abantu abo bo tebalemererwa bwe bagamba nti tusazeewo omuntu tumuyambe bayamba naye ate baali batuuse ku nkomerero nga n'ennamba baŋŋambye ngisomye oli najja n'akuba ati ekikono bw'ati byonna ne biyiika taliimu n'agamba Madubala nkukoze ntya nawulirako nga bagamba nti nno waliwo gaye yakuwa emitwalo 4 n'amala okugikuwa ate n'omugamba papa ntwalaako ku restaurant y'Abannayuganda omuntu akuwadde ssente ate n'omusaba akutwale ne ku kyemisana sometime abamu baba baagala vibe. Let me tell you, TikTok ya vibe ate nze kati nabivaamu. Yeah, you have to be mature. Oyina okukula buli lunaku olukya weeyongerako ekitegeera yadde ndi wano siina yadde kati ejjiiko naye mmanyi nti nkuze ndabyeko ebimu oba nfuna ebimu mbirabyeko munnange embeeraawo naye kyasinza okunnuma kyabadde ekintu eki mukwano gwange yennyini yazze naŋŋamba Madubala emirimu gye Dubai mizibu ffe tetulimu nze nga manyi naye ayina omulimu akola nantwala tutuuka mu luumu ye kumbe mulimu abali b'ebisiyaga ayagala kuliisa bisiike naŋŋamba olunaku olusooka tukuwa emitwalo 5 nga tukuyigiriza webikola ne bansibiramu naye ne mugamba ni musajja musiraamu sente we ziba zinaagaana kanzikirize zikoleki naye nga nja zifuna tebakukwata kirindi ne bakulya ebisike ku mpaka bankwata naye era nange nayina amaanyi oba bakulya ebisike ng'oli bankwata naye olw'amaanyi gennyina ne Katonda nasobola obbasimattukako kubanga muli mubeeramu kamera ekizimbe Abawarabu bateekamu kamera buli wamu bisitegeera tebaziteeka mu luumu zikoma ku reception na mu lift yalimu kamera yalimu onimbyemu awo Madubala yalimu kamera ate etya ngebeeramu etya nze nkubuulira ate nga bakoleramu mizanyo gya kisiru kamera nga baali bakola byagundi byakugundi byaku TV mbozi nga yali tekola nga babitunda sex tape nze munnange we natuukayo ne bannyaniriza ne bampa akatunda naye akatunda ako ne nkagaana we nakawunyamu bwe nti ne nkagaana ne baŋŋamba kati misoni eriwo olunaku olusooka mitwalo 5 oluddako miliyoni 5 buli lwe tukubira okujja ng'olwembeera ennyize bweti miliyoni 5 n'ozigaana ku kisenge kye waliko n'amaziga ge wakaaba wagaana miliyoni 5 tomanyi kintu ekyo mukwano kibi nnyo nze ndi musajja musiraamu lwakuba nti eddiini eyange sigiraga nnyo mashallah ekyo kirungi naye just nteeberezaamu engeri gye wafuna obuvumu okuresistinga ekikemo ate nga wali onoonya ssente abavubuka abasingawo baba banoonya ssente they don't care
Munange umutima ne gungamba negoloza okuze kutuukawo olya $5,000,000 osoboleerawo ku bwa Katonda. Ne bankwataawo nembeeyambula ne ŋŋenda mu kugenda naŋŋamba k'oligeza n'otwogera tojja kiraba. Ye bwe yaŋŋamba bw'atyo ne ŋŋenda saayogera ng'ajja ne ku live yange nambuuzaako nga oba alowooza ŋŋenda mwogera. Ebyo ne mbireka kasita teyankozesa. Kati embeera eddako n'obeera awo n'olinda anaafumba akuleetera akamere, anaafumba akuweeyo kamere. Manyi munnange Dubai ye ebirala byonna bigaana naye akamere osobola okukafuna. Oli n'akuyita Madu jangu kirungi sibadde muntu mubi. Nze siri muntu mubi mu community era ne wenava eno nasigala njagalwa era nkomyewo njagalwa, ne bwe navudde eri era basigadde bammisinga. So kirungi nnyo okolera mu community nga teweeyisa bubi. Mu kusooka TikTok eyo twagitandikawo ffe ngaffe nga tukola content wa kusanyusa abantu, niwo wakati yakyukamu ntwala nkutwale ntwala nkole ki nkutwale. Ate ebitagenda kugira kuba ne TV yennyini bwebe kuwa omulimo tuli present esooka kugenda mu YouTube yo neeraba video kyeziriyo biki byogenda okuwa abantu. Tegeera bw'oba dance you can come and perform, bw'oba comedy it is good. Naye bino olinga gundi olinga biki ebyo TV ebatesobola nkyova abantu balina following. Abantu bangi balina following naye nga tebasobola kubaako kye beekolera oba kampani kumuwa mulimu, kubanga kampani etya bwe muwa omulimu n'akola bw'ati kampani yange ebeefa. So ng'onaakola ekintu kyonna ng'ozimba ekino kizimbire ku kintu kimu oba nkola kino kyekino. Bakujje mu kwagala okulya ebisiike. Banjye mu kwagala okundya ebisiike naye natuuka ewaka ne ŋŋamba tegeza Dubai nga nzibu. Tegeeza balina ebizibu. Tegeera nze nalaba muntu kunneesekesezaako akyusa embeera. Ŋŋamba kansituka embeera kati mba nsituka. Ne bankwata ne bankwata ne banteeka ku kisenge. Ono n'ayagala okunnyambula empale ne mukuba omugere wano ye n'atuulirawo. Ono n'ensiga kano kaali ka luyongoyongo obumanyi bwonna bwe buba buli ebisiyaga bukogga era kizibu nnyo osanga omuli w'ebisiyaga nga ali munene nnyo ng'ali faati kubanga olunaku olusooka luzibuwala luba lubi nnyo. Bwe bagamba olunaku olusooka mbu luzibuwala lukuyisa bubi. Nze nalinga mbiwulira kuba we natuuka e Dubai ebibozi bye bansookezaamu mu Madubala oze naye jangu nga baagala okuntwala eyo mu bibaalabaala. Nze okimanyi mbadde mu bed space naye nga sigenda mu ndongo era ngenzeyo kusuuna beeni nga ze suuna naŋŋamba naye nga nkulaba obonaabona nkulaba okaaba kiki embeera eri wali bulungi. Ate eno nga kyatabuka twali tumanyi ozza okyusa obulamu. Ngamba muganda wange very soon nkugoberera ngamba komawo oyiye buto. Naye ne mugamba ntandikirewa ango yadde ekikopo. Kaakati mbadde nkyakunyumiza ne ŋŋamba ku lwa maama wange, ku lw'ekitiibwa maama wange kye yanzaaliramu ne yeerekereza byonna. Maama oyo gw'olaba yayambala gomeseegi ne nsobola okubaawo nze omwana gwasinga okwagala ate nga saagala mu disappointinga. Bwe nyingira ebyo ebintu eyo eba zambi eyo zina ewedde emirimu gyotejusa. Sente zino osobola ofuna riziki Allah n'akuwa. Nze bukyanga ngende Dubai bwe kubuulira sente zensaasaanyiza oba sente sizibala nazibala naye ng'oli akubira nagamba nkuteereddeko ebiri olw'olaavu nkuteereddeko gwaba kati
ekyo singa ogenda mu Bisiyaga ne bawulira nti gundi yalidde gundi bagenda wulira batya kati n'ekyo kye bansibako ekya state agent kyali kinnyonoonye ng'abantu abamu tebaagala nakunnyamba okitegeera kyali kyonoonye nga omuntu ani akugamba nti oli state agent abaana babeerako okwo n'akusabula n'akuzza wansi oyo nno mumwesiga oyo amaziga gakabasiga ddala naye nga kiva wano ku ntobo y'omutima nyina ennaku Adija nyina ennaku nvudde wala nze nasooka ntunda butula buno bukatunkuma nga nyingidde Kampala najja bwogu nentemba ennyaanya nenva mu nnyaanya nentunga engatto nenva mu kutunga engatto nenzija nensuubula mu owino ng'era mbakuba omuziki by the way kyaleeta ab'omu owino bonna okunjagala dance vibe yange ne babanga bampa n'engatto nendeta nentunda nga tebamusabye sente. Ebintu by'okuzina bino wabisomerera? Ebintu by'okuzina vibe nti owulira vibe kyeki? Vibe kye kintu ky'owulira n'ofuna ki? N'ofunera vibe. Onyinyonnyodde ekigambo vibe ng'okozesa ekigambo vibe, okay? Kati netutandika okugenda waliwo the dance class yaffe bagita BSD dance crew mulimu baivo baani netuzina era nabalekawo nga tutandisaawo muvubuka w'amaanyi ki ekyakuwanuuza okugenda ku kintu ate abaŋŋamba nga bennyini tijangu tukisoobolamu be badda ku live ne bankalakata kintu ekyo kyannuma baamala ne banneefuulira naye Mukama naŋŋamba guma buliwo obujulizi wande eri ba testimony mu bulamu bwo embeera yonna gy'oyitamu tekuleetera okwekyawa obulamu bw'ensi buba bujulizi eri obulamu bwo bagenda kuvuma nze mu kika kyange jjukira nze nasooka olinnya ennyonyi naye ng'otuula ne maama wo mu kayumba ke mwalimu ak'essubi maama kaalimu nga n'emmere tolina ku nnaku nkulu njagala onzezeeyo obulungi nga tobuuka bintu ozze otunda butula olwava awo n'odda ku ki? nze ntunda obutula kaleetwawo nga bwengenda bwensuubula enakasero olusuubula nakawa era obutula obutunda bwozina nga ntwalirako n'empisa etunga engatto nentunga nga bwentunda kati n'okuŋŋaanya obusente kati bwenakuŋŋaanya neŋŋamba lwaki sisuubula engatto nentunda kati nentandika okukola ki nagulayo peya zange zaali nnya mu kusooka nazigula kasanvu nenzija nga ntunda nga ziwera wezawera emitwalo 10 lockdown weyajjira awo ne tulinnya container village ng'oloza bbeeyi bizimbe kati nenteekamu capital nali nteresaawe wajjime naŋŋamba kati yongeramu obeere n'emitwalo nga 8 oba miliyoni naŋŋamba yiiyo njikuwadde oyo omusajja ali free naŋŋamba yiikyo njikuwadde nentandika osuubula nenzireeta quality nga nkuba 6, nga nsuubula eri 3, 2 nenja nentunda eno 5 nga ndeeta shuwa deal nga ndeeta peya ngaaga obaaga nga manya ziggwawo nzikuba Bagala nenzizza ekyanja nenetolwa nenkomawo nga ziweddewo era awo wonna awo kati olwavaamu naŋŋamba naye lwaki tokola boutique ennene olede erinnya okola ki olirina lwaki tokola boutique abantu n'obagamba ne bajja ne bakugula olidde bajja kugula bakwagala olede abantu bakola ki bakwagala eŋŋamba nja kirowoozako bwe nali nkirowooza ntunde piki ntundeko emu nkole eyo boutique kuba baali bambaliddemu nga biri miliyoni nga 7 ate n'okozesa obukadde 16 ogenda e Dubai kyekyannuma we natuukayo neŋŋamba kati singa boutique yange ekola ki empanga ate sisasula na visa ku TikTok ng'ofaanana oli mweru ate bwe ngutuukako oli muddugavu nandi kati sometime tweyambisa filter oba essimu nga essimu so ebintu byonna
kati nakomyewo naye n'omukyala saagala amanye. Omukyala akufollowinga si bwe kiri? Era bafollowinga. Akufollowinga yategedde dda abantu bakwogeddeko dda nti wakomyewo si bwe kiri? Yeah. Kati ogamba otya nti oyagala omukyala ategere nti wakomyewo ng'ate oli mataala? Akasente. Era akulaba era agenda kulaba nti nno akasente ke kakulemeseza omukubiri. Ekyo kiba kiraga nga mukyala wo otamwagala oba tosaamubuulira mazima. Mwagala kuba oyagala kumwagalira mu mbeera yakubeera nti nno muli bulungi kyokka. Nedda kuba yamunjagala nga nkyali bubi. Naye sitegedde tayimu y'omukyalo ono we yafunira olubuto n'ebbanga ly'omaze ku kyeyo ndaba nga tebikwatagana Madubala. Yagenda okunkubira essimu yankubira mu Gwokuna naŋŋamba okimanyi ndi lubuto mu Gwokuna naŋŋamba okimanyi ndi lubuto. Kati singa ategeera nti wakomyewo kyogamba nti omukyala takimanyi nti wakomyewo. Era embeera abadde nga agiraba babadde nga bagiraba. Tonnaba kugendako wanyazaalawo eyakusindikira ssente ng'oli ku kyeyo. Owoza nti saagala na mukyala agendayo. Nandi kati oyinza okugendayo munaye embeera ate nga yaki. Omanyi kye naliko. Ate etya ng'olina omukazi gwe waleko olubuto. Nali ku kyeyo nga bamutadde ku peesi. Bamutadde ku peesi naye ate mukyala we akufollowinga alina okuba nga amanyi buli kimu era nga wamubuulira buli kimu si bwe kiri. Tebabimanyi era yaŋŋamba abano tebabimanyi ebyo kola ssente z'abandi ozikole ki ozireete ne mukama ne mukwano gwe tolaba mbeera neŋŋamba byonna mbiraba naye bano baagala ssente zaabwe watwala ssente n'ogaana osasula ekifo ky'oli so kola ssente oleete ssente ninga newe bagamba okola tolaba ogenda kukola oleete ssente. So kati ebyo byonna bibaddewo okomyewo ku ground obulamu otandise bupya weeteeseteese otya? Ebyaddala sirina wentandikira era ne wensula kati galaji yali awo Kisaasi mukwano gwange namuguzange ngatto faani wange Madubala namukubira nno ndinako airport nga maze okubira Kayanja Kaluvini Kayanja essimu ajjako nzije mukubidde awoza ngenda kunona simanyi biki ate bwadde eri ankalakata bukalakasi okitegeera abantu bwe batyo sometime batulaga nti batwagala ate bwadde eri ne batukalakata tege nakulaga wano ku WhatsApp kirala President omulambo w'abantu bakyeyo yaŋŋamba nkukime naye teyampa mafuta okitegeera ye yennyini yaŋŋamba otuuka ku airport bijja kuba biwedde mwana gwe nafuna taxi nentuuka wano ate baŋŋamba wafuna boda taxi nafuna taxi nentuuka wano nagenda otuuka wano nenkubira Mike essimu nemugamba muganda nteerako emitwalo 10 egya taxi naŋŋamba Madubala sooka otuuke deni oŋŋambe nkuteereko ssente nentuuka nenkuba essimu nga teriiko eya Mike owa taxi kwe kuva mu taxi naŋŋamba naye sooka oleke sooka oggyeko enkoofiira seegwe abadde akaaba ku gundi seegwe Madubala yaggalawo oluggi lwe n'ateekamu ekisumuluzo nankubira kajjambo naŋŋamba muganda wange n'okusaba ssente mbadde simanyi tuuka bulungi yandeeta n'antuusa naye wano mu kunsaba ssente nankubira jjambo njagala tusembyeyo n'ekitundu ky'okubeera nti weyita Madubala lyavaawo erinnya eryo? Erinnya Madubala kaali kazannyo azini nali mu ddiiro nga bw'omanyi katemba wange nenzannyamu bwenti kaali kazannyaako kati nze nenkazannya nze nga nze kati bwevaamu ne bampita ki Madubala kaali kazannyaako so Madubala linnya lyavaawo sibula abantu tuve wano n'obubaka bw'obusembayo nyongera obakubiriza baganda bange nti ekituufu natuuse naye ndi mu mbeera mbi sooka weebaza abakuyamba okudda kubanga y'ensonga enkulu nga tonnabagamba nti oli mu mbeera mbi neebaza mwenna bambi ne oba watoola 10 kyo n'okwata bambi n'okimpa mwenna sisobola bamenya ne mbamalayo naye mwenna okusingira ddala mwenna abambeereddewo JB Beauty Saloon mu Dubai Layani Balista Mami Fati timu Amerika nga mwotwalira Taliki Ajatizi Jabu Sofia Sofi sobola bamenya bonna n'obamalayo just bateekewo nga timu ate aba TikTok ndaba aba TikTok nabo bakuyamba bamiki bonna abakoze nga live nga banyamba bambi
kati Miki ye yakimaliriza n'agamba omwana alina okukola ki okomawo kuba twali wano nga tukola ffenna ng'ali bulungi ekitegeera kwegamba mwana embeera gye ndimu ngamba oba sibitegeera siibula abantu obubaka obusembayo tuvewo batojja bitegeera obubaka obusembayo baganda bange nga mbalamira nga sitya muntu yenna nga ntya Allah ebyaddala ndi ku zero nenga nalina ebintu byange mwenna abali e Uganda mwalinga mumanyisire muntu musabirizi nali musajja mukozi ne bw'oba obulabye nga nvuddeyo nkusabye obuyambi mukwano yamba nsobole okuddamu nsituke basomere enamba y'essimu enamba y'essimu eri 070 44 73 65 emu MTN eri 07 8 6 16 76 8. Okay, gwe wenna owekisa ayagala okuyambako ku Madubala okubeera nga fixing obulamu bwe tuliwo kuyambagana bambi munoonyeko ku namba ze z'essimu obeere ng'ofunayo ky'omusuulirayo ajja kuba mu essimu nnyo ate alabe butya bw'atandika obulamu buto ogenda kuddamu ngatto ogenda kuddamu ozina amazina nga bw'otunda engatto osuubira pulaani ki kati otambuddeko obwongo bulabika kati bugezze olinayo ki ky'ogenda okukola nabadde nsazeewo nkola botiiki then nsuubule eri mpitemu nga nene botiiki ekola ki nsuubule eri container village then kuba container village we wali first nawe nga original so wensuubule eri nenteekako mu botiiki nga mbayita namu kubanga tosobola lituula awo n'olinda eza botiiki ezirwawo ezaba abazze nti azze kukebera zirwawo naye zino zoyiseemu zijja so kati bwetaaga obukadde nga bumeka kuba kati ebintu bya Uganda bya bbeeyi lafule kuba kati naawe okusula tewali koso ebyo byonna osooka n'obibala mu faliso biki ekikopo okutandikira ku kikopo tewali sirina kyennina nsula mu bitebe biri bisofa seeti mu mugaano gwange we yantadde awo naye twebaza waliwo omusajja eyatuwadde omwezi ennyumba naye ebyokusula bye bitaliiwo abalungi abali ku HK Media Madubala wuno bambi ng'omuddukirire nga emuddukiridde abalala njagala okwebaza nnyo abantu abayambye omwana gwe naleeta gwe baali bayingiza mu Bisiyaga nga teyayagalidde nti thank you so much ne ku Madubala bambi musitukiremu ajja kuba musanyufu Allah ajja kuddizaawo ajja kugaziyiza mu kuyamba mwe tufuna naffe abantu betuyamba nga bano ne tubawa ku platform Katonda watuyambira ate ne tugaziwa mwebale nnyo okundaba sigenda kubeera nga ndwawo nnyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله musajja wuno omusiraamu kungwe toyina kyongamba so bambi mwenna abali eyo wobeera omwagala ng'omukwatibwa ekisa beera ng'omunoonyako ku namba y'essimu gy'akusomedde eno edduwa gy'osabye yaki edduwa gyenfembyeyo Allah bw'abanga waliwo ebiganye abikutula bagisoma mu ssaawa 9 ogw'ekiro ozuukuka n'ogisoma n'omugamba Allah ebiganye ebiganye bite
Okay, baganda waffe aba Speed Express Tours and Travels bebatusaako show mwebale nnyo okutulaba n'okutwagala mwebale nnyo okusubscribinga muli baakabi nnyo genda ku Banias Metro Station ekizimbe Dairy Tower Room 202 obeere ng'otunoonyako otukoleko visa extension ey'ennaku 6 obeere ng'ojja tukubukingire tiketi ekutwala mu nsi yonna wetuli nnyo mu Abu Dhabi awo ku Electra Street okuliraana ADCB headquarters wetuli e Uganda ku Uganda House okuliraana Habshell Exchange woba oli Rwanda Kigali nayo tulinayo office ku MP's Plaza baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi ate nga bano bajja kubangulira omwana naawe otye gye bali nnyo mu UAE Airport Road Al Wahda Mall awo mu Abu Dhabi woba oli Uganda tuli awo okuliraana Kenjoy Supermarket beera ng'otunoonyaako bulambalamba muganda wange Nina owa Herbal Choices Pharmacy nkutumiddeko baby tiwe balekola ono yekka ayina eddagala eri abakafulu erya habu erikujjanjaba endwadde zonna z'owulira ku nsi kuno eno beera ng'omunoonyaako eddagala liriva South Africa n'alireeta Uganda ate ng'alituukiza mbuyaawo wewali pharmacy gwali mu South Africa ali mu Cape Town beera ng'omukubira kasimu akola deliveries all over the world ngenda kusembyayo omwami omusaalo ng'olukwatanga musawo omwami ono akola akugamba nti omala kulaba konoolyoka osasula mukubire kasimu ate ofune ku ssanyu baganda baffe mwenna abatulabye olunaku olwaleero ono ye Madubala oba amannya ge amatuufu Musuuza Juma beera ng'omunoonyaako bambi obeere ng'omusapootinga tujja kuba basanyufu omulundi omulala ng'ate tukomyewo okubeebaza tweyanza nnyo Bakwano mweraba